Mu kiseera ng'amawanga gagenda mu kalulu, bannamawulire be bamu ku bantu ababa batunuuliddwa ennyo kuba bano be baba balina okutuusa ebyo ebiba biri mu kalulu kano eri abantu ba bulijjo. Wabula bano omulimu gwabwe naddala mu Uganda guba gwa katuubagiro ng'azina n'ow'enkufu naddala nga tewali kwegendereza. Ageraganya embeera y'obudde talema kulaba nti kati 2021 yatuuka dda ali naffe olw'ebikolwa byonna ebigenda mu maaso. Era ng'abamawulire tusinga okukomba ku paasi mu biseera bino ebyakaasammeeme era nga kiva mu bannabyabufuzi abataagala kuwuliza ndowooza zaawukana ku zaabwe, abatagoberera nkola y'amateeka nga bwe galambika omuntu ateeberezebwa okuba nga azizza omusango. Okutwaliza wamu ffe ng'ekitongole kya poliisi emirimu gya bannamawulire tugiteekamu nnyo ekitiibwa ekya waggulu kubanga balina omulimu ogw'omugaso ennyo ogw'okulaba nti bamanyisa eggwanga. Mu mwaka guno gwe twakatandika 2020 gulina kinene kye gugenda okusalawo mu nsonga z'okunoonya obululu nga twolekera ogw'ebyokulonda ogwa 2021 nga bino bannamawulire bye balina okutuusa ku bantu. Omukwanaganya w'ekibiina ekirwanira eddembe ly'abamawulire Robert Sempala agamba nti kino kye kiseera obukugu mu kuwandiika amawulire ffenna abagukola bwe tulina okubooleseza. Nga bwe tulaga tumanye nti tulina okwerwanako mu ngeri eziri mu mateeka zonna ezisoboka. Bwe tutaakola ekyo ne twefuuka bakyesirikidde ne twekkiriranya nkukakasa omulimu guno ojja kuba nga tokyasobola kugukola kuva wakawunti ogenda kukwata mawulire nga buli akulabako akulabanga ekyokuttale ng'ajjayo omuggo ng'atandika kukuba. So kaweefube waffe alina okuba nga wa mirundi mingi okuba abakugu, okumanya amateeka agatutwala agatulambika, okuba ne bannamateeka, okukolera awamu n'okwagazisa bakama baffe. Byonna bye twogera bino bwe biba tebiri mu bakama baffe tebisobola kutuukira na kuwangula. Bannamawulire n'ebitongole ebyabyo bandibadde batwala akadde okufuna amawulire ageegasa agajjudde amazima ate agazimba. Omwogezi wa poliisi mu ggwanga Fred Enanga atubuulidde nti ekimu ku bisinga okubasoomooza nabo be bakolanga guno gwenkola okuba mu bifo ebikyamu mu kaseera wabeererawo embeera enzibu ng'ebigambo bye tebiri wala n'ebya munnamawulire Ivan Kimuli Kigozi. Munnamawulire bwe kituuka awo ate mmwe abapoliisi ababa bawa security babaleka ne bagenda beetobeka mu bali abagezaako okubeŋŋanga nga mubasabye okwabulira ekitundu ekyo n'osanga munnamawulire ekifaananyi kye yeetaddemu kibeera ng'ekifaananyi eky'obumenyi bw'amateeka. Kati ku ssaawa eyo ogenda mu maaso oba okukakkanya akajagalalo ako oba okwegugunga okugenda mu maaso n'ogenda okwesanga nga munnamawulire akoze eki oluusi alumiziddwa. Tulina okumanya ekifo kyaffe nti ebyobufuzi bye tugendamu bya kusika muguwa era nga obuzibu butera kuva nnyo mu kusika muguwa. Jjukira ffe tulina kamera, tulina recorder ne pen, naye be tudiringa nabo poliisi eyina emmundu eyina n'omuggo. Kati gwolina omumanya ani asinga amaanyi. Tetulina kusala red line eyo nti munnamawulire bw'olaba poliisi n'agamba nti va wano tosika muguwa naye kkiriza nti aŋŋambye enveewo. Buli kintu munnamawulire kyakozesa mulimu gwe okuviira ddala ku kamera, recorder n'ebyo biyinza okutaasa obulamu bwe bigula buwana na wansimbi. Wabula nga tugenda mu bbugumu ery'ebyobufuzi, bannamawulire batera okusanga okusoomoozebwa kw'enjawulo okuva mu bantu nga bakasuka amayinja oba okuva eri ebitongole ebikuuma ddembe nga bigezaako okugombolola abayinza okuba nga beekalakaasa. Wabula ekyebuuzibwa nti ebintu ebyo naddala ebikuuma obulamu bwabwe nga bino byennyambadde basobola okubifuna. So balina okunkuuma. So bakama baffe bonna gye bali balina okumakinga sure nti abaana be basindika mu kampu ezimu, for example ezinaabamu ebbugumu, kankuwa example nti oba Besigye, Bobi Wine, wasuubirayo ebbugumu ery'amaanyi because wabayo abakozi b'effujjo. So balina okumakinga sure nti bainvestinga yesaawa okuinvestinga mu bintu ng'ebyo
tulina ebintu ebitukuuma ngaffe ezo jackets ezitayita tamusasi kwegamba n'obubonero for example ka jacket akalaga nti ndi munnamawulire bwe mba nkolera BBS nina okwambala jacket endaga nti ndi munnamawulire wa BBS indati nti munnamawulire wa poliisi ankuba omugga ankuba nga munnamawulire tankuba nga muwagizi. Emikutu balina okuteekawo budget ennungi okugezaako okupulaningira ebyokwerinda by'abaana kuba embeera si ya bulijjo ey'ebyobufuzi ebyakasammeme bwe biti oli asikaze eri n'oli asikaze eri kati nomala abamawulire be bakafiiramu so tusaba buli muku nenyini mukutu abenga abaana bagenda okukavalinga ensonga z'ebyobufuzi ebyakasammeme bino balina waakiri bujaketi oba obujaketi obutayitamu masasi. Siraje Nsanja omusomesa w'ebyobufuzi mu Kampala University agamba nti okujjako bannamawulire nga beewaze okuba ne kyekubiira n'okusalawo ekimu okukola ogwabwe obutatabikamu byabufuzi lwe bayinza okumalako obulungi mu biseera eby'omu maaso gye tulaga. Kaakati bannamawulire ba Uganda akaseera kano ke tulimu bali toni between batabuddwa wakati w'okubeera nti banywerera ku mulimu gwabwe n'okubeera nti benkanyankanya wakati w'okusoomoozebwa kw'ebyobufuzi. Naye ng'ekisookera ddala bannamawulire balina okulaba nti nno wadde mu mbeera yonna ebintu bitambula nga bwe tutandise okubiraba bwe bitandise okwonooneka tebalina kusuulirira professional ethics oba ennyingo ez'obukugu. Tuwale okuba excited mu byobufuzi ogenda okulaba bannamawulire naye nga afuuse muwagizi kituufu naffe tulina byetuwagira naye profession yaffe ng'eyabannamawulire tetukkirizibwa kulaga side olina okubeera objective indati nti omuntu because kanku example bwe nze nga Ivan Kimuli Kigozi oba mpa okukavalinga Besigye siina kufuuka muwagizi. Twogeddeko n'abantu ba bulijjo ku kyenkolagana y'abannamawulire n'ebitongole ebikuumaddembe nga kugase n'abantu ba bulijjo. Bannamawulire kyemmanyi poliisi kyeyandibadde yeetaaga mmwe bannamawulire kwogera bibanyiiza ate nga nammwe kyemwogera kyemulaba ku ground. Katuyinza okuba tulina obubinja obutufuga bw'abantu nga bana nti waliwo akuwa ebiragiro n'agamba kino ogenda kikola bwoti omulala najja n'akisazaamu n'agamba kwolwo lwennyini ekiriwo nga kyayiseemu oli n'abagamba mukole kino bwe buzibu bwe mulina. Era ensi yeetengeredde omunnamawulire alina okuyimirawo ng'omuntu nga talina sayidi ng'ayamba sayidi era ayamba sayidi kuba yaliwo okulipootinga ekintu kyalabye ekikyamu n'ekituufu. Kaba bannamawulire poliisi erina okubalekera eddembe lyabwe. Balina okutuusa ebintu ebifa mu ggwanga ku bantu bonna bannamawulire. Bw'otaba bannamawulire kitiibwa oba tolina kyokola kuba nawe wennyini ebibyo baba tebajja bikola bulungi. Gwe oyagala bakola ebibyo ate ng'abantu obayisa bubi. Buli muntu bali badde bamuwa buli omu yali wadde munne ekitiibwa ne bakola egyabwe ne bannamawulire ne bakola emirimu gyabwe. Mu kiseera kino ng'oggyeko okukubwa n'okutuusibwako ebisago eby'amaanyi ensonga y'okugulirirwa nayo kusoomooza kw'amaanyi eri bannamawulire mu kaseera nga kano. Tulimu tukemebwa tuba mu biseera bya mugoyo era mulimu abagamba nti nange nina okukungula mu sizoni eno naye tulina okwawula ssente ennungi ne ssente embi. Ssente z'ofunye mu kwekkiriranya mu kutuulira amazima ziba ssente embi bad money. Mu kaweefube oyo Ssempala agamba nti bo batandise dda okussaawo embeera esobozesa bannamawulire okukola ogwabwe mu kiseera kino kye tugendamu nga ne poliisi nayo okusinziira ku mwogezi waayo Fred Enanga agamba nti balina okutendekebwa kubayisaamu abasirikale baabwe okuba n'empisa nga bakola ogwabwe naddala mu kiseera nga kino nga ne bannamawulire babategekeddeyo omusomo. Mark Jackson Kasule, BBS, Telefina.